Twesimye okubalaba ate era tubaaniriza nnyo. Mwebale kujja mu bungi bwe buti okwaniriza Mukuumaddamula era mulaze omwoyo gwa Buganda ogutafa. Tulina essanyu lingi nnyo nti ekibira kikumizibwa emiti emito. Mmwanyi ekutte kisooka mu kuyingiza ddoola. Ate ng'ebitundu kumpi 40 ku mmwanyi ezo biva mu Buganda ng'ate twasookera bweweekula. Mwatukuba omutwe omulungi. Mmwanyi twazitongoza 2016 kaweefube, naye eno naliyo mu 2015 mu Toffaali. Era abaali mu Toffaali mwatulaba twajjira mu masuuti n'amataayi. Kaakati essaati nnuma n'amageetesi tuze kulima Mmwanyi. Ne RDC yampadde omuggo gwenkwata. Omanyi bw'oba olima obanga olunda oba n'omuggo ogukuba obusolosolo awo obukusanga. Awo nno nsanyuse okutandikira ekiyuuni, okutandikira ekyetume mu nnimiro eno ew'essuubi. Olunaku lwajjo nabadde ne Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri e Bbanda, nga nnyina ensonga ze mmutegeeza, nga mmutegeeza ne ku lugendo luno. Bw'ati bwe yaŋŋambye, tegeeza abeebuweekula nti amaanyi gaffe gali mu kwerwanako. Ebyo bigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Era banneebaliza abo abajjumbidde okulima Mmwanyi. Era ssebo Mwami Kayengere ogambye nti kya byafaayo, naye ate kya byafaayo okusinga bw'olowooza, kubanga bulijjo bwe mbanga nnambula abalimi mu Mmwanyi oluusi mba siyiseeko mu Lubiri, oluusi mba nayiseeyo oba wiiki namba oba kiki. Naye okuba nti akawungeezi kajjo kye kimu ku byantutte mu Lubiri, Kabaka nampa obubaka obwo n'aŋŋamba beebaze, oli wa mukisa. Oluusi bagamba nti kola nga bwe ŋŋambye, naye tokola nga bwe nkola. Enjogera eyo sigyagala bulungi. Njagala nnyo omuntu agamba abantu ekintu nga naye kyaliko. Mwami Kayengere ono mukulembeze mu byobufuzi akiika ne ku disitulikiti. Mu Bwakabaka ndowooza yakulira ebyobulimi. Omuntu akulira ebyobulimi bw'aba alina ennimiro ng'eno gw'atalima gunaaba gukusinze, kubanga omukulembeze kyagamba naye kyaliko. Waliwo abatugamba munyweze enkoba zammwe obudde bubi b'embuto ezaabwe nga zigejja. Oyo amukulembeze ow'engeri ng'eyo omutunuulira kaddaliddali. Naye omukulembeze agamba nti lima Mmwanyi, nga naye alima Mmwanyi, kola nga bw'akola naawe ojja gganyulwa. Obwo bwe bukulembeze obw'omulembe omutebi. Era kyemuva mulaba nga baminisita ba Kabaka baabano wano wonna bajjudde. Bandibadde basobola okusigala mu ofiisi zijjudde empapula, balina emirimu mingi. Ate Bulange mumanyi teggwa bagenyi. Naye ffe tugamba abantu okulima Mmwanyi, ate ffe tuli eri tutudde mu ofiisi. Awo nno abakulembeze mwenna abali wano mbasaba mube kyakulabirako, nga abantu bye tubagamba okukola naffe bye tukola nga Mwami Kayengere bwali. Era weebale kutula ne mukyala wo Nalubega, alabika ajja kuba ono wangabi.
awo nno ofuukidde awo kitange ssebo mwami Kayengere kuba engabi yezaalanze. Mu Buganda mukimanyi twagala federo, naye ekisinga okutuswaza bwe bwavu. Twagala federo tubeeko ensonga ze twekolerako, tugambe nga bino ebyobulimi nga bituli mu mikono gyaffe etaano, mu ngalo zaffe ttaano. Naye ate ekisinga okutuswaza bwe bwavu obwa ssekinnoomu mu maka gye tubeera. Ate tewabaayo akulimba nti mu nsi eriyo omuntu ali kuwonya obwavu. Ekyo mmwe ab'ekyetuma abazze wano temwerabiranga nti nakibagamba. Tewabaayo akulimba nti ali kuwonya obwavu. Obwavu gwe olina obwegobako gwe wennyini omuntu ku lulwo. Akugamba nti akuwonya bwavu bwe po akukwatirako bukwatizi. Temulaba bwe tutambula mu byalo byammwe bino, nange sisobola kubawonya bwavu. Nze nzize kukulaga gweweebuweekula nti bw'okola nga mwami Kayengere naawe osobola okweyimirizaawo abaana ne basoma. N'olwekyo wadde tuyaayanira federo naye tulina okukola buli omu ku lulwe. Ate ky'okola kyekyo ekiri mu busobozi bwo. Kulima, kulunda, abatonotono okusuubula, abatonotono okukola mu maofiisi, era abaofiisi wano weebali. Era nsanyuse nnyo kubanga enkola eziva mu gavumenti zisaana zibeere ezo eziyamba omuntu asookerwako. Abakulembeze mu gavumenti bwe babeerawo bino ne babiwulira, tukakasa nti obubaka bujja kutuuka bulungi. Tukole, twegobeko obwavu Buganda tugizze ku ntikko bassebo ne bannyabo. Omumyuka wa Luweekula ngambye nti nkomewo. Nja kudda. Semutego tegulwala mugongo, abeebuweekula temukyamanyi ngero ŋŋanda. Nga kye baagutuma tekinnakukwasa, tewayi kukoowa. Tujja kudda tulabe oba mulimye Mmwanyi, tulabye oba mulunze, tulabye oba mwerwanyeeko, tulabye oba mufunye ekitiibwa kyammwe. Tujja kudda. Naye Buganda nnene erina amasaza 18. Saagala Luweekula alowooze nti kubanga mbi tujja kudda nti enkya tugenda kudda. Naye tujja kudda okulaba bino bye tubagamba oba mubiteeka mu nkola. Ekyo kye kitiibwa kya Buganda kye tuyimbye, nga buli munnabuweekula alina ekitiibwa kye. Awo nno abaami ba Kabaka teboogedde bubi. Tusaana okudda tubalambule tulabe nti Kabaka byatwagaza bye tukola. Kamalirize anziramu okubeebaza ennyanirize n'essanyu. Banne mwebale nnyo, mwebale ddala. Nange wensinzidde ogaa nti nja kudda nga ndabawo. Mwebale, eŋŋoma zigenze ne zivuga, ne ŋŋamba nti oba singa twazze ku ŋŋoma zokka nga tewalina byakwogera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'amantambutambu agavudde wano ne mu ggombolola tusanyuse nnyo, Katonda abakuume. Olwaleero teryogerekeka. Kubanga omwaka oguwedde bwe gwali gutandika, kaweefube waffe ow'okulima emmwanyi twayagala okumwolekeza abavubuka, abakyala, okunywa kaawa n'ebibiina by'obwegassi. Ate mu ngeri y'emu kaweefube twayagala tumuyingizeemu ebintu ng'okufukirira n'okulimisa ebyuma. Kaakati ono kojjange Yiga Matovu, musajja muyivu, ali mu yunivasite e Kyambogo. Okuba nti
kitaawe yamuwa ekyokulabirako naye n'akigenderako ate n'ateekako emmwanyi n'amatooke. Nze empeera yange ngifunye. Abavubuka bangi baagala okufuna kye batalina bwe bugumiikiriza. Bwe tubadde tujja ku makya aba rediyo bambuuzizza obubaka bwempa abavubuka, muyinza n'okuba nga mubuwulidde ku mawulire ag'essaawa 3. Ne nga nti omuvubuka bw'aba asobola okugumiikiriza emyezi 19 oba okutuuka ku myezi 22, emmwanyi we zitandikira okubala, aba ajja kusobola okufuna mu kulima. Emmwanyi zino Brian Yiga yazisimba mu Lumiima Mawuggwe mu muggalo 22. Ndowooza agenda kunoga gwakubiri. Egyo era gy'emyaka egyo gye mbagamba emyaka ng'ebiri. Ettaka teyasalawo kulitunda agenda avuge boodabooda. Boodabooda efuna ssente ey'amangu, naye ssente ate ey'olutentezi mmwanyi oba kulima. Brian weebale. Weebale kuba kyakulabirako eri abavubuka. Twesiba ku bavubuka kubanga omuvubuka kati ng'ono mwana muto mumulaba akyalina emyaka mingi nnyo mu maaso eyo, ate gy'agenda okukoma okubanga ali mu kulima emmwanyi n'amatooke, gy'agenda okufuna obumanyirivu kubanga obulimi bwetaaga okuyiga. N'olwekyo mu abavubuka temulagaalaganya. Okulagaalaganya ye muntu atasalawo. Nja kutandika okulima enkya, nja kutandika okulima ku Lwokuna, nja kulima ku Lwokutaano. Tandikirawo enkya ng'okoppa Brian Matovu Yiga. Ojjange omukulu weebale. Mbadde wa mwami Kayengere John ne ŋŋamba nti kirungi omukulembeze okukola ky'ayogera, kubanga mwami John Kayengere mukulembeze ku disitulikiti mu Bwakabaka, naye ono mutongole ku kyalo kino, mukulembeze mwami wa Kabaka. Okubanga akola ekyo Kabaka ky'agamba, be bakulembeze abatuzaamu essuubi. Omwana wamuyigiriza okulima, nkakasa okyamuwa amagezi kubanga gwe obumanyirivu obulina, n'abazadde abalala balabire ku ggwe. Muleke kukola biraamu. Ettaka lyange ly'abaana bange nga nfudde, lwaki tiriba lyabwe ng'oli mulamu? N'olabira ddala bye bakola, gwe wennyini kitaabwe oba nnyabwe n'obayigiriza. Mwali mulabye ennyonyi eyigiriza omwana gwayo nga emaze kufa? Eyigiriza omwana ng'omwana mwali. Kino kyakuyiga. Abalina ettaka, abaana bammwe mubaweeko, mubakubiriza okulima emmwanyi, okulima amatooke, mubalagirire. Ate abaana abato mube beetoowaze, muwulirize bakadde bammwe kye babagamba, kubanga gwe oli munna science, biomedical engineering, bya kikugu bya science. Simanyi nti oba taata ebya science ebyo abirimu, teyayitayo. Naye olina bingi nnyo ebyokuyigira ku taata. Olina kuba mwetoowaze wadde gwe oli muyigirize, oli munna science akuyigirize, gw'ate ojja kuyitimuka nnyo. Olituukira mu myaka gyaffe nga teryakuunyamu. Tusanyuse nnyo. Era kansuubire nti bano bonna bannamawulire be tulina obubaka buno munaabutuusa ku bavubuka, bafune amaanyi bakole. Tujja kudda ku ntikko kasita abavubuka banaalima emmwanyi. Katonda abakuume. Omwami Kayizi Leonard naye ng'ekibanja kino kifudde ku ttaka ly'embuga ya Mutubagumu. Twebaza Luweekula n'abakulembeze ab'Obwakabaka abaatuwagira mu nsonga eyo okusobola okukkusa ensonga eno. Owekitiibwa tulina ebitongole ebiwerako bitukolagana nabyo mbiraze mu lipooti awo, era byonna bituyambye nnyo okwongera kunyweza kibiina kino.
tulina ekitongole kyetutasobola kubuusa maaso kyekitongole ekya Yusufa mukama wange. Yusufa Mukago Uganda Coffee Farmers Alliance bwe twatandika ffenna mwe twegattira abalimi b'emmwanyi ne tukuse ku bintu bingi nga tutambulira mu mukago ogwo. Era ono kino ekyuma mwana w'ekyuma ekirala ekiri ekitiikokola wali kyo kinene okusinga ku kino n'ekirala kiri Luweero naye ng'era byonna tuli mu kululo gwe gumu. Ne bakebera ettaka eryo ne bategeera nti nno lyagala kigimusa kino, kubanga oyinza okwesanga nti ettaka ly'ekyetume gye tusoose ebigimusa ebikuyamba okufuna ennyo mu Mmwanyi ate byawukana ku ttaka lya wano ekitenga. Omulimi yeetaaga okuweebwa amagezi ku bigimusa nga bwe njogedde, ku nnima entuufu n'ebirala bingi. Kakati bw'obanga gwe oli bw'omu bwa nnamunigina, amagezi gano gonna ogenda kugajjawa? Kale abalimi bwe beegatta kyanguwa okufuna amagezi ago. Era nkakasa nti bannakibiina abaakitenga agali awamu bino byenjogeddeko babimanyi. Bwe baba tibannaba kubituukako era bajja kubituukako, kuba ogwo gwe mulimo gw'obwegassi. Era nga nsinziira wano ekitenga ku agali awamu Coffee Farmers Cooperatives, nkowoola abantu ba Buganda mwenna muzeewo ebibiina by'obwegassi nga Kabaka bwe yatulagira. Nsanyuse bwe mbadde nsoma mu lipooti, mwami Kyambadde agambye nti lipooti ngikuwadde ojja gisoma, nze nno nsoma misinde, gw'ogenza okumala ogisoma nze nga nagimazeeko dda. Naye ndaba waliwo ku muko okuli emiganyulo gye baluubirira ng'abeegassi. Yafunye obukadde bwe 3, yafunye obukadde bwe 4, asobola okuyonja amaka waabeera. Ponsi yano bw'anaakikola sentamu ye taakikole. Bw'anaabanga munnakibiina ayina embeera mu maka ge eyeegombesa, bannakibiina abalala tibaamukoppe. Jjukira munnakibiina abeera mukwano gwe era musisinkana, oba lwaggulu oba lwa mukaaga. Okusitula embeera z'abantu kyesigamye nnyo ky'olengera ewa muliraanwa. Abaana ba munnakibiina banaasoma ababo ne basigala. Abaana ba munnakibiina banaayambala engatto nga bagenda ku ssomero, ababo ne bambala ebigere. Simanyi abeebuweekula ku kigambo ky'engatto z'abaana. Weekula yaŋŋamba nti mukifubyeko, mwebale. Omanyi ngenda n'ensinkana abantu wano mu Buganda, kizibu nnyo okulaba omuntu omukulu atayambadde engatto, kizibu. Naye abaana ngenda okutunula eri ku ssomero tibalina ngatto. Nnyina ne wempise tubadde tuva wa mwami bakojjange oba yeeyiga, bwe tubadde nyumba ya ttaka naye eyina essowaani ekwata terefayina. Sifunye mukisa kulaba oba abaana abava mu nnyumba eyo bagenda ku ssomero bambala engatto. Kwate woogulira essowaani, essowaani egula $15,000, si bwegula ndowooza bwe zityo. Essowaani eyo ekwata ebifaananyi eri $15,000, erimu ebigogo gy'engatto nga emigongo nga 4-5. Ate omugogo gw'omwana ogw'engatto ayinza okugusoma ettaamu 2-3. Kabaka tayagala baana batambulira mu bigere, mbakubye kaama, muwulidde? Naye ago amagezi osobola gafuna ng'oli mwegassi, kubanga munno munnakibiina olaba engeri gy'abirira abaana. Tugenze wa mwami gye tusoose ow'endiga yaani Kayengere John, abaana n'abaleeta bonna basoma
n'abanyirira kiraba kabalya ne bakkuta emmwanyi temulimba obwegasi tebujja kubalimba. Obwegasi bwa mugaso si musono. Ekiruubirirwa kusitula mbeera za maka gammwe nga bwe nkirabye mu alipoota. Era bwe munaasanga ebibasoomooza mujja kusobola okubigonjoola kubanga muli bangi, muli wamu, musobola okuwaŋŋana amagezi. Mwami Kyambadde ayogedde obukadde oba 79 n'ezigwamu zendabye oba ziba bangi mwe mwenna abali wano obukadde bwokka bwokka 79 ebyo nabyo temwandibiŋŋambye kitono nnyo ku bwegasi ku mulimi w'emmwanyi. Njagala kwebaza okutuuka ku kyuma ky'otuseeko eky'emmwanyi. Abantu abo njagala kuloopeera beekambi bakozi ate baagala. Twagala kwebaza enkola yo gwe ng'omuntu Ssekinoomu. Katikkiro tukwebaza lukyawayingirawo bintu bingi bikyuse. Otuddizeeyo obubaka buno eri Ssaabasajja, tetujja koowa kusiima kwebaza olw'okutuwa luweekula nga mukyala fe abeebuweekula, ekyo tukyebaza nnyo. Atufuula b'amaanyi. Ssaabasajja tumusiima kubanga abakyala tatulekeredde mabega, atulaze kinaffe tusobola okubeera abakulembeze. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Njagala nange okwebaza enkolagana eriwo wakati wa gavumenti eya wakati ne Buganda. Olwaleero tubadde ku kyuma kyagali awamu wali gavumenti mwekyayitira, naye ate Buganda yetuwadde emmezerezo. So tweyanza nnyo, tweyanzeege. Twakiwera kubanga bwe weekubagiza nekyewandikoze tokikola. Awo nno mwebale okutambuza emirimu gy'omutanda. Twasinziira Kiyuuni mu 2016 nga minisita bw'ayogedde, n'entongooza kaweefube ono wa Mmwanyi Terimba. Era mu myaka 8 egyakayita obulimi bw'emmwanyi bweyongedde kumpi ebitundu 40 ku buli 100 mu Bwakabaka bwa Buganda. Omwaka oguwedde sente Uganda ze yayingiza mu dola okuva mu mmwanyi zaasoba akawumbi. Awo nno abeebuweekula muli batuufu okubanja enguudo kubanga kampuni ezikola enguudo zaagala sente mu dola, naye emmwanyi mwazirima dola zaayingira. Awo timuba bakyamu bwe musaba enguudo eza koolaasi ategeerekeka. Ate mu myaka 8 egyakayita okusinziira ku bibalo bano ab'ekitongole eky'ebibalo eky'Obwakabaka kye tulina batugamba kaweefube wa Mmwanyi Terimba yakatonda w'emirimu 7,000. Mumanyi abasunsula, mumanyi abalonda, mumanyi abakola ebintu ebyenjawulo, eyo gyonna mirimu. Waliyo n'abalima. Bwe nagenze ekyetume ewa mwami John ow'endiga, John ani Kayengere yaŋŋambye nti abakozi bajja abaagala emirimu. Singa mwami Kayengere tiyalina mmwanyi, abo abajja okufuna emirimu bandibadde tebagifuna. Be bamu ku 7,000 eby'abantu abafunye emirimu olw'akaweefube wa Mmwanyi Terimba. Awo nno Kabaka mumwebaza okubatonderawo emirimu. Neebaza nnyo bannabuweekula kubanga mwatukuba omutwe omulungi, kuba kaweefube twamutandikira mu ssaza lino kumpi nga tulinga abasaaga, naye bw'otambula Buganda n'ova Ekkooki n'ogenda e Kabula n'oyita mu Buddu n'ogenda e Mawogolo okutuuka eno e Buweekula n'olaba abantu be balima emmwanyi, tolema kugamba nti Katonda yeebale. Mutuulira bulijjo nga tubagamba nti tulina okuzza Buganda ku ntikko. Nkakasa enjogera eyo ne mu Buweekula gy'eri. Kino kitegeeza
nti omuntu wa bulijjo nga mmwe abantu nuulidde alina obulamu obulungi, asula bulungi, alya bulungi, abaana balya emmere ne bakkuta, abaana bagenda ku ssomero ne basoma, bwe mulwala musobola okufuna eddagala. Ekyo kye kitegeeza Buganda okudda ku ntikko, ng'abantu obulamu bwabwe bulungi nga bulongooka. Obulamu tebusobola kulongooka mu wiiki emu oba mu mwezi gumu oba mu mwaka gumu. Olina okukiwa obudde ng'olina ky'okola ekinaakusobozesa okusula obulungi. Emmwanyi kye kimu ku bintu ebisobozesa okufuna obulamu obulungi. Emmwanyi esobola okutuza ku ntikko. Era obubonero obwo mbasaba mu bugenderere, naddala mu abaami ba Kabaka. Abantu basula batya? Bonna tebajja kusula mu kalina. Ennyumba ne bweba ntonotono, awaka wayonjo. Ekyo ekibuuzo mulina okyebuuza. Mu maka ago mulimu emmere. Obwo bwe bubonero kwe tulabiranga Buganda edda ku ntikko. Alipoota agimpadde, ngenda kubyetegereza bulungi, naye njala bagamba kino. Bwe eno bwekola, waliyo omuntu agenda okusitula ettaka ly'eggombolola, aliteeke ku mutwe, alitudde tujja kulimuggyako oba enkya oba omwaka ogujja oba omwaka guli. Bwe kityo bwe kiri okujjako eno nga wali alyetikka ettaka lyawo n'aliteeka ku mutwe n'alyebagajja n'alitwala eZaire, naye atalisitula ttaka lya wano kulijjawo, tujja kulimuggyako. Bwe kiri n'obote bwe twamugamba, n'obote twamugamba ebintu byaffe byose tujja bikuggyako. Yali ali Zambia nga segereti amuyita mu matu nga Bulanga etuddira. N'oyo atwala ettaka kaaka tujja kulimuggyako. Omuganda agamba nti ekyola bakikwasa ngalo, eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato, akitegedde kubira Kabaka mu ngalo. Njagala kubeebaza ennyaniriza, njagala kwebaza abaana abayimbye n'abazinya amazina. Mutukoze bulungi nnyo. Neebaza aboolesezza, neebaza ab'ebyokwerinda, obedda DPC tuli naye atukuumye bulungi, weebale nnyo, n'abalala bonna. Neebaza abatuwadde ebirabo. Waliwo abampadde ebirabo wano ba mirundi ebiri. Omu avudde mu faamu ng'alunda, omulala abadde mu suuti ng'anyinyiwe. Omwaka ogwa 2024 ogwa Mmwanyi Terimba nguguddewo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Awangaale Masomoji.